kyansonga buli lw'ozuuka ku makya mugambe ni Katonda weebale okunzukusa. So nze kankibakolere mwalina bakukikola twebaze Katonda abukeesezza nga tuli balamu mmwe abafunye ebizibu abalwazizza abafiiriddwa twagala okubasaasira. Abantu bangi bayita mu bizibu ebitagambika ennaku zino naga nti munnange tulina omulwadde waffe ali mu ddwaliro abalina abalwadde twagala okubasaasira. Nyina wano mwanyinaze kamunoonyeko wano mwanyinaze abambi yampereza mu message nangamba nti mugalula nafiiriddwa mwanyinaze ono ye Hajat Nasimbwa ono lubakamya omumanyi kuba FDC Hamida Nasimbwa yali mukyala wa FDC nnyo yaba nendezo yagane jeno mugisha muntu oba simanyi ne bambi Nasimbwa Hamida mwanyinaze ya want Facebook n'agamba nti omulongo wange agenze nzafide mu accident era bamuzise onaku lweggulo. Nasimbwa yonna gy'oli twagala okukusaasira munnaffe kitalo nnyo kitalo ddala ate n'abo abalinga Nasimbwa bafiiriddwa nkola yaffe bujja ku Dream TV ku BTV okubasaasira. Alright. Ebintu bingi bitugenda okwogerako ddala ensonga nnyingi abeebunyolo lugenda kuboogerako kamya walabye vita eyabadde wali ebunyolo wakabaleega yabadde y'amaanyi nnyo. Sajjaga nti nedda gwe katuukiro tuviire omuhiikirwa nedda si gwe olina okubeerawo engumi yanyoose ebifananyi tugenda bibaleeteraawo alona ajja bibatirako abantu b'ebunyolo olabe lwaki mulwanagana bannange era poliisi yakutteko 5 ne bekomera nti muveewo lwaki mulumba obukama baga nti ffe waliwo akakiiko akalina okukola emirimu tuviire agende naye bayise Prime Minister Nabbanja ne President babayambe batereze obukama bw'ebunyolo. Ffe tubasaba ekintu kimubeere bakkakkamu abantu b'ebunyolo ati mwetaaga kulwanagana nedda mbeere bakaba ate musabire omukama gafa busabambi ali mu kukosebwa obulwadde. Naye tugakubyogerako ebintu by'ebunyolo tujja kwogera ku nsonga eziwerako tujja kwogera ku nsonga z'ekawempe akalulu akagenda mu maaso ensonga eziri mu Parliament bwana byo ku Lwokubiri yadde Lwakubiri Attorney General yesauza wa government yakunyiziddwa ku nsonga z'obutayimbula basibe. Lwaki temuyimbula basibe aba court martial ebadde evunaana ate nga court bwe yalagidde naye yabanyonnyola nti mubagundi si mujja kunjigiriza amateeka nza amateeka nga manyi ko tegamba nko kuyimbula basibe tekyogera nko yagamba ku transferringa file zibe mu court martial ekyo tuli mu kukola nagamba tebino si byangu bannange it's a process tuli mu kuanza naye mugandi release the political prisoners court naba kukyogerako yagambye nti bali babawesa mu bukyamu naye abantu dali musango bagiza naye kale katukole court kyegambye tukiteeke mu nkola tutransferring files zino ne mutuwe mu kukadde tujja kubyogerako ate n'ensonga nalabye FDC nakuleggulo no yamaze okutulaga candidate wabwe Kawempe nga yimuyimbi Khalifa Aganaga Lasta naye yasaze enviri sebo mujja mulabawo yazze butamuvuga mutoka kati mutini naganze ndi mwana oli Kawempe nasomera Kawanda kati nze mu kalulu mbalage kye bayita akalulu akaddala nze musika wa Segirinyo mutuufu tujja bbira ne dipino yaleso waayo wa NRM naye ali mu kutambula NUP encha ya debate kina vo mwange abakane 10 bonna byo magenda kuba yeyogereko lyokola bembogozo oluzungu kale kamya tubuzeeko batulaba nawe seba tekera programu eno Dr. Serwadda mwena abali mu byobufuzi kubanga kati abasinga obungi byobufuzi bibakutte byobufuzi jaba byafuzi bibakutte nnyo abadde mu kuziika mu constituency ya Bwanika nengola babira abantu bali bagamba batya Bwanika bed bagamba batya bamukomyawo eri ekifaananyi abantu kye bayina mu byalo eyo kirala naffe eno tulina kirala era ojja kwesanga ababaka bombi abakomye mu Parliament asaka kibuga ate kyakite ekyalo bajja kukomawo mu Parliament tutambula ku peji emu ate bwe twali twogera ku mpuuga we twabadde tuziika wabaddewo n'essomero lye gye bayita Buddu Secondary School waliwo neddala simanyi baliyita Royani era nali alinamu omukolo kwegamba abantu balowooza birala ate constituency ezo nnene nnyo zirimu abantu bangi abantu abalowooza mu bweyi naye mwami galo ekinkutteko ennyo byebyo byosoose okwogerako nti waliwo okujjulula abasibe okubajja mu court martial okubatwala mu high court ekyo ekintu si kibiira kirungi naye kikwatibwe bulungi naddala bannaffe abatuvuganya mu byobufuzi in fact opposition kiri wakiwanuka Attorney General
yagambye Saabalamuzi yamwandikidde namugamba tulungamye tubatwale mu kooti kitwatwale mulamuzi kitulungamye. Kati okiraba nti executive yaffe oludda olufuga eggwanga lyo ensonga bali zikutte mpolampola naye bannaffe abatuvuganya speed gye baliko y'amaanyi nnyo. Batuufu leke bebe Parliament ne president nyinyi akugamba nti abalamuzi bafuga eggwanga kati buyagala opportunity bakoleki. Mukulu kye njagala tukkiriziganye nti abantu bateekeddwa kweyisanga ate n'eggwanga lino bwe banaaba bakoze ebitagwana liyinza okutuva mu ngalo mukulu ngalo. Let me tell you, tulina demokrasiya wano mu Uganda naye ate waliwo ekifuga demokrasi. Okimanyi? Ekifuga demokrasi bwe butebenkevu bw'eggwanga ne security. Security bw'etebeerawo tosobola kukola demokrasiya bulungi. Tosobola genda n'oweesimba wekawempe, tosobola kujja wano nga bwe tukedde 11 ne twogera bye twagala. Ensobi ezaakolebwa gavumenti ezaagwa kwali kumenya mateeka. Kati bwe wabaawo okumenya amateeka ne wabaawo okulungamizibwa ate mwe ne muva ne mukozesa amaanyi agayitiridde. Galiwa okera otya ku kkooti eruzira ng'ogenze kujjayo musibe ng'ate ekiragiro nti balina misango waliwo process gy'olina okugoberera nga bonnamateeka yabatwalayo tali mu mateeka yagobeddwa koti maasho sokoleke bwe banaakola ebyo mwami Mugalula bwe banaakola ebyo nze ndabe bagenze batandise n'okusonga mu basirikale baffe ab'amagye ennwe nalabye mu paalamenti nga abasirikale b'amagye batuteyo bajeti yaabwe nga bajoonyesebwa ababajoonyesa banyeko muddeeyo muyingire mufulume mulete wano muhozi ebyo nabadde ndi awo nga batuuka okugamba ekigamba nti n'amagye gave mu paalamenti gagende. Bw'atalina yadde akantu konna ke wali okoledde eggwanga lino ogoba omusirikale w'amagye abo abagamba nti abasirikale bave ani yali Seggona abagoba yabawaaki Lukwago Akayana eggwanga lino yalikolera ki? Naye bali mu motoka za gavumenti mwe basinzira ne bagenda ne batandika okulwanyisa gavumenti. Kankubule mwami Mugalula ekimu ku bireese obutebenkevu for years and years amagye gabadde galaba ebigenda mu maaso. Amagye ago tewali mu paalamenti sikando yonna gye twali tuwuliddeko nti amagye geenyigidde mu bintu ebyo ne babba ssente za gavumenti ne babba ssente z'eggwanga tekiriiyo naye ate babagobaganya bave mu paalamenti balagewa be balwanirira eggwanga lino. Kati olw'okubeera nti abantu beerabidde n'abali mu paalamenti bapya nnyo tebamanyi byetwaliko batandise okulowooza nti bo banjawulo nnyo okusinga eggi lyaffe ery'eggwanga. Nkubuulira mwami Mugalula wano wasobola okubeerawo gavumenti nga teri mu paalamenti nga terina paalamenti era wajja kuvaayo omusajja olumu yeesulemu akamba agobe paalamenti wano ensi etambula emyaka nga 10 nga tuli mu kwetereza ate okulaba nti tuleeta abakulembeze abalina abawa ekitiibwa bannaabwe. Abasirikale kankubuulira b'eggwanga lino beetoowaze nnyo naye mbuulira mu ababaka abali eyo mweddeko bwe muteddeko paalamenti yammwe ejja kuvaawo. Muli babbi muli bali banguzi abakola emirimu batuse n'okugamba kankugoberera amawulire balina n'emirimu gye bakola mu ggwanga tebateekeddwa gikola. Ng'omusirikale wa Uganda asobola okukola ekintu nekivaamu bulungi nagenda nazimba ekibabuuza sente ze mwagala eza budget byakalu mwagala zaaki tetuli bakuuma tulina okuuma ensalo z'eggwanga zonna. Mwami Mugalula be tuli wano twogera wano naye abasirikale abo basirise naye kebaneesuulamu akambaya bafuluma kooti bakakamu abana abayimba ennyimba ne basirika kakati ebyo byonna bijja kuvaayo olunaku lumu abasirikale bagambe enough is enough. Wano tosobola kusomesa NRM demokrasiya. Ffe twatandikawo n'ekigambo ekigamba nti wabeerewo amateeka g'eggwanga agagobererwa n'abalamuzi basalire abantu emisango n'abantu bawulirizibwe kino kibeere bwe kiti. Naye abaakajja bano abatamanyi kati ng'olunaku olwaliro lwa 6 lwe tuliko tuli mu kujjukira kiki ekyaliwo
naye kakati abavubuka abaze mu parliament basennyonyi abatabimanyi batandise okusonga ennwe mu gye ly'eggwanga lyaffe bajja kujjako era ekyabasirikale bagambe nti tetwagala wano parliament mugende nkubuulira nno kubanga engeri gye bayisaamu mbi okuba otya abasirikale bakoze eki gwali mu parliament buli kamu okafuna odduka n'ogenda e Kenya n'ozanya emizannyo n'ogenda buli kokola kuli kalawense naye abasirikale ba Uganda we batuukira okukwatira omuntu mwami Mugalu bagamba nti omusajja oyo tumukutte mu millions ana ag'abantu ba Uganda baga nti oyo tumukutte ng'akola kino na kino na kino tugenda kumuvunaana kubanga abadde atabangula eggwanga lyaffe werogamba mwaleere buli muntu gwe bakwata wano omuteekake bamukwatidde bwereere mwe temumanyi byakwerinda bya ggwanga lino mwami Mugalu tubeere bamazima abantu abo abasonga ennwe mu sirikale baffe tebajja kutuyigiriza ki tebatuyigiriza demokrasi kirika bwembwa bwe toyigiriza kulya lumonde abasirikale bagulwa amateeka tebali wagulwa amateeka naye omusirikale womugaye ti fuluma genda n'afuluma n'agenda koma wenca mirimu gya parliament deeto ono neyeetowaza ekkooti tugiganye nakkiriza process etambule abasirikale badde abantu bano tubazzeewa baba bakyaliku ekyo nga gwogenze luliza kubano nayo ogamba tebalina musango teriyo omuntu akwatibwa wano ng'alina omusango omuntu aba ateeberezebwa buteeberezebwa okuba n'omusango neyeewozaako n'asinga oba ne gumusinga ebyo byonna temubigoberedde mukozesa amaanyi ag'enjawulo mulowooza nti eggwanga teririiko bali kukulembera ekiseera kijja kutuuka era tujja kubawagira abasirikale bajjewo abantu abatalina mpisa mu ggwanga lino tuddemu twetandike kubanga nabo bamumenya tebawa abantu balala kitiibwa kamyono wa NRM nemulaba yoga Yunus Kamya musajja wa NRM abatulaba bintu by'eggwanga ebyenjawulo Bunyolo wansi eyo abatulaba biri mu Western Uganda laba mu Northern Uganda those were following us kamyono musajja wa NRM aganti amagye tugawe ekitiibwa sajja bakakka munyo tetuba provoking otherwise parliament esobola okuwerebwa nga Amini bwe yakikola mwami Taminwa musajja musuubuzi naye ate ebyobufuzi abigobera ddala ze political analyst NUP yaganti abasajja bange abo yananga kimu ekyo nkizikirizaamu mwami Taminwa kamyo muwulidde bwati ye bwakoze entandikwa introduction ya program y'olwaleero okkiriziganya naye tusoke ku nsonga eyo nja kulamusaako abalitu bona abali ku Dream TV mwasuze mutya Busoga Bunyolo wa buli wamu yonna iwanga lyonna tubalamusa nja kulamusaako kamanda wanu Dr. Joseph Serwadda presiding apostle ne mama mwebale nnyo bye mukola tusiima mwebale abafunye ebizibu nja kubasaasira nnyo n'abo abafunye essanyu buli omu alina kwebaza kubanga buli kimu Katonda yaba akoze eki yaba asazeewo kibeerewo mukoddomi wange Mugalula ne mwana Kamya wano balamusiza n'abalabi kuba waliwo ne mukulu kyeyuna empata awo kyeyamaani LC1 atulaba era kati kwali ku TV kuno ebule mpata ene mkono mkono awo manyo Kamya eyo awo yakulira erina kino ekinaka ekimeri ekyasuulamu abantu chairman weeyo wa LC eyo yennyini tulamusize kona fimu twagala bano Nyanja baga nti buli kapoloti akalina bano bakatwala mukowa wazimba ku mazzi era bagamba chairman yamusalira dda poloti ku Nyanja ensi anti kakati obuzibu bwe tulina amukulu abantu bano abakulu aba NRM bo abasinga bazze mu kibuga buzi wano abasinga obungi tebawangaaliddeewo kakati wakusanga nga abazadde bo babajjajjaabo eryo lyettaka lye baaleka ekibanja agamba nti amwegabanya ennyanja mugikoze eki mugigabanye naye sebo osanga nga naye kati abaana balisanga byokoze era waliwo wakisa era waliwo abajja okujaga nti bano abasajja bawamba buwambi wakisa bafunawo batya
wano nga wa buseere kati sebo naawe era gye bujja abaana bali bakola ki naye omanyi ekiri empatta ku nnyanja empatta mpunge tewali ploti yonna satellite tewali ploti yonna etuuka ku nnyanja eriwo kale yonna bazigabana dda nimbye tamenya nimbye era kati ono omukwano gw'alina ne kiyamani w'empatta kubba ttaka lyakubakulembeze bewaabwe sebo eyo sebo mpangaliddeyo ebbanga ddene so kati eyo nga tuvuddeyo nja kuba nti ebintu ebisinga obungi mu ggwanga wano nti obuzibu bwe twafunye nti waliwo ebintu bye tukwata ng'eggwanga ate ebimu ne tubikwata okusinziira ku ndowooza yaffe mu byobufuzi. Ekisookera ddala kooti yali nga yakola obwenkanya kubanga omulimu gwa kooti kwe kuleetawo buki obwenkanya era buli omu ekyo kyayayaanira bagiyita temple of justice era mu demokrasiya ekintu ekya justice kiri kuki rule of law mu democracy bye bintu bye balambika obulungi ennyo nti rule of law ina okubanga epaati kuki ku democracy. Kakati kooti bwevaayo nerambika okusinziira ku constitution eya Uganda okusalawo kwa kooti tekwali nti oba yali bias oba yali ewagira opposition wabula yo yatunuulira interpretation yaki y'amateeka ne constitution eyo tribunal ekwatirawa kuki ku muntu wa bulijjo kubanga abaana bangi waliwo n'omwana gwe mbadde neebuuza buli lunaku yaddawa muvubuka kubanga twaliko nabo mu bintu by'obusuubuzi awo mu byoku Drake yagamba tusasule rent ow'emyezi emyaka ebiri ataakola yes kakati nagenza okutunula amawulire omusajja omuvubuka baamukwata ali muki ali mu kooti y'amagye emyaka gikoze eki gyekulungudde naye nga takwataako omundu tayambalanko kyambalo naye nga olw'okuba nti ate bwe yava mu ebyo n'ayingirako mu byaki mu byobufuzi n'abeeyingira nuupu. So kakati nsuubira nti ekintu kooti kye yakoze ekintu ekituufu wabula ku saidi endala nsuubira nti President Museveni nga bw'atera okutukola ki okutukubiriza nnyo okutugamba nti ensi yagijja mu mikono gyaki gy'abaamiini Bobote tewaaliwo bwenkanya tewaaliwo mateeka byonna kakati nsuubira nti yandibadde nga mu kiseera kino nga alekera kooti ekyo kyesazeewo ate n'abalina okuimplementinga oba okuteeka mu nkola kooti kyesazeewo bakole ki bakikole. Naye kakati president wavaayo n'akola komenti eyo eringa etulaga nti kooti kyeyasazeewo yagikoze ki yagityobodde. Kamanda w'amagye wavaayo n'agamba nti bye mwakoze ki bye mwakoze simu omukola ki simu omufuga eggwanga. So kakati kwegamba tutunuulira nga tulinga abagenda okuddayo mu nkola eri eyedda mu 200 BC 500 BC dynasty kubanga dynasty yalinga n'amaanyi nga yakola ki eyogenze wala dawano ku mulembe omumiini omubote lebajja musajja mukulu Benedicto Kiwanuka ne bamuggyako obulago Ssaabalamuzi. Kakati ndowooza kirabika eyo gye tukola ki gye tulaga. So nze nsuubira nti komenti z'amagye okuvira ddala ku hairaka gye baakoze yes kyabadde tekikola ki tekyetaagisa. So nze nsuubira nti era nkivumirira ddala gavumenti eno eriko yandibadde nga wabeerawo rule of law wetuba nga tuli mu democracy yennyini okujjako nga batulimba nti tuli mu democracy naye nga tuli mu dynasty nga waliwo abantu oba olunyiriri oba famire ezasalawo kubanga zo zezigamba nti zezina okukola ki okulembera eggwanga nga naye tebagoberera ki constitution amateeka kubanga bw'otunula president bye yawandiise ku mukutu gwo gwa X oba Twitter
notunulira ebyayogeddwa ebyawandiikiddwa Chris Magezi mu Nnamagye era yali kondoza omwogezi wa SFC musajja nnyo wa General Muhooza muri ku Lusegere byawandise naye ku Twitter oba ku X n'obikomparinga n'ebyayogeddwa Kiryowa Kiwanuka Attorney General tebikwatagana because president bw'olusoma ekiwandiiko kye yagamba nti yanyize nnyo olwe decision yakoleddwa Supreme Court n'abajjana bajjukiza nti si mwemufuga eggwanga lino neffe freedom fighters bwe yavudde awo ndaba Chris Magezi n'awandiika n'agamba nti the General Court Martial will continue to try anyone who conspires to murder the president, commits armed rebellion against Uganda and engages in terrorism against the people of Uganda. N'agamba nti under no circumstances will Kano Kizza Besigye be released until he faces the full extent of martial law. N'agamba the final decision on this matter will be taken by the CIC, President Museveni, CIC and chairman of the High Command, Yoweri Kaguta Museveni. Nasako mukono Chris Magezi, UPDF. Kakati oyo Chris Magezi mukulaze agenti bino titemuli mu biveeke zijalinda kamya ngenda kujja kubanga lwali ku Florida ochegedde ekyo mu lukose botunlese bali baveeko ochegedde ekyo nkugambye Chris Magezi ayogedde ne president ayogedde kakati ate kiwa kyo kabagenze mu parliament n'agamba nti nedda banne file tugenda twawandikira court martial era yazinge ne DPP file zigende mu court kati ani tutwale byani kakati abantu ababi kubanga wolaba nti Attorney General yayogedde okusinzira ku nga protecting a constitution rule of law okitegeera kakati bo bali bayogedde kati nga oyo Magezi yayogedde okusinzira olw'obwagazi bwalina eriki kwegamba yavudde ku kyokubeera professional bwagazi bwokolowooza oza bwagazi bwokawo anti obwagazi bulimu ebintu bingi obw'okuprotectinga dynasty n'ebirala byonna bibeera omwo obudde bituufu anti kakati agamba bituufu ekiri ku mutima omanye ebintu mu politics oza amalaga wandiika anti kituufu naye mu politics tolowooza nti gwe kyowulira nti kyoyagala kyekinokola lwaki twateekawo amateeka okugaidinga principle kwe tukola ki eggwanga kwe litambulira goyinza okubanga oyagala oba toyagala ekyokulabirako kati wano buli akola ku Dream TV mukwano gwo si bwe kiri naye waliwo principle ebakola ki ebaguidinga oba oyagala oba toyagala okukwina okola ki okutambulira n'eggwanga lirina constitution kwe tulina okukola ki okutambulira kakati Magezi ayogera lwaki takuotingako mu constitution interpretation weeri etulaga nti eyo tribunal enebanga etrying omuntu wa bulijjo okitegeera kyekiringa mugana ekikamya kyagezaako okugamba nti abasirikale nabo mu constitution ya Uganda tebalina bifo muki ekintu mwakiteekawo buteesi era bwe tuddayo mu interpretation ya constitution era bajja kubafulumya ki so mukulabako Magezi ali kubibye Magezi ali kubye mukulabako kakati ali kukiri ekyokuba nti okumenya constitution kubanga kakati kiba tulaga nti gye tulaga tujja kubeera nga tutambulira ku mbeera anti wandikambye Magezi byatugambye ani ayi open atugudde obwongo tegeere oli yakugamba nti nze akapapula tekanzija mu ntebe ayi open kimanye ekyo anti kakati kituufu ngokera ng'omusana gw'okwokya ekiriwo awe tulaga kakati kati ono kyowulidde ono kyakayanyeeko mugenda mutyeruzira nti twagala ki mu constitution era mulimu akawaayiro akalaga nti olina okulaga obutali mu mativu waliwo ensonga ekunyigiriza Attorney General kyeyagambye transferring files tumwe time wajiba myaka 2 oba mwaka gumu anti kakati ekyo kyo akikoze mu nkola eri technical ekyensuubira nti ebintu bino ebimu bandibadde nga babirekera ababikola ki general for the generals ne baogera kubanga kati olaba nti Kiryowa Kiwanuka Attorney General yayogedde alinga akulaga kiri bali kye bagezaako kwogera kyeyayogera lwakuba ono yakikoze yakiinterpreti nze nakikusenzekera mu nkola yaki eri technical n'agamba nti mutuwe obudde naye obudde obwo obutaliiko bugere
ne kuba nti fayiro ziva wano zigenda wa DPP giyinza okumala emyaka 5 era ekyayombeseza basekondi n'essebo budde bulu nga tezinabakola ki nti kooti yagambye nti transfer the form, it's a process. So kaakati nsuubira nti ebintu bino ebimu President Museveni wadde obeera nga munyiivu nnyo n'abalala ab'akabinja ka dynasty eyo gye bakola ki gyakulembera ebintu ebimu bandibadde nga babirekera abantu abali technical babikole ki so tukiwe time tulinde file zijja kutransferingwa because okujjako nga sababu za government yagambye temweyaliikirira kooti masho okujjako kakati era awo ennyongerera ddala okugamba abantu abasinga obungi bannayuganda abakkiririza mu nkola ey'amateeka rule of law okwongera kuteekawo pressure kumaakalira kwongeramu okuba nti government implementinga ki kale tuyanza nyo nja kuwanze speaker sebo nze gumikiriza ngo yakumpamba tugenda maaso awo tujja kumulamuko ne tujja kwegattibwako bannaffe baganda baffe okuva wali ku Lufula niyo Port Bay Road twakogera ku nsonga tuliba mu byafuzi byokka nno netwagande ku nsonga ezirimu abantu baffe baatuuse dda abakulembeze tujja baleeta maaso akatono nnyo batugumikizemu bajja twegattako twogere ku nsonga ezikwata ku Lufula ensonga z'ebyobusuubuzi ebibaluma babitubuulire tulabe nga eyimiza okukwatibwamu amavumbavumba kuba nabo bannaffe ate bavaamu omusolo oguyimiriza w'eggwanga lino. Alright, kati tujja baleeta Haji obadde ogamba ki? Mbadde njagala kugamba taminywa byayogedde bikyamu. President Museveni bwe yabadde atunuulira nsalawo ya kooti eyo mu byayogedde byonna teyagambye nti kooti maaso esigale ng'ebawozesa nti kooti maaso esigale ng'ewozesa abantu awo era kooti byesazeewo yagambyeko nti tubiganye. Yagambye atya? Yagambye president nti kiryowa kiwanuka atunuulire mu nsalawo ya kooti eyo ensonga zonna ziddibweyo mu paalamenti eteereza amateeka ngeri ki kooti maaso gyerina okukandulingamu cases yarifaalinze issue yonna ku paalamenti tanaba kulagirako nti nze ŋŋaanyi oba ŋŋambye ekyo tekiriiwo. Ekyokubiri mwami Tamunya ekyenjagala okutegeeza abasirikale b'eggwanga lino be munyoomanyoma mbu simanyi ssemateeka tebakkiriza kubeeramu. Ssemateeka wa Uganda yateekebwamu akawaayiro akasindika amagye okubeera represented mu paalamenti. Ekyo kitegeera okuva leero paalamenti ya Uganda abasirikale abo baliyo lwakubeera nga waliwo etteeka eribakkiriza okubeerayo so si kulowooza nti babeerewo. Tekyogera nti abasirikale ba Uganda bagamba interest groups tebagamba nti kiri specified nti abasirikale kakati waline mukiyingiriramu abasirikale ba Uganda bali mu paalamenti olwateeka teririiwo UPDF kukiikirirwa mwina mwe mwenyigira omwo interest groups okusosonkereza okukolebwa abantu abatuvuganya baagala kwonoona ggwanga lyaffe lino baagala kulyonoona. Ziŋŋamba nti bw'obanga oli munabyabufuzi nga ate oli opposition oteekeddwa okubeerako ne wookoma ku bintu by'eggwanga lino naye abasirikale baffe abo ebbanga lye bamaze mu paalamenti bw'oligeraageranya ne paalamenti ezaalinganga nga tesobola kumala myaka 4 nga ziri mu existence kati it is over 20 years nga abasirikale bali mu paalamenti era nga paalamenti zitambula bulungi. Nolwekyo mwekendereza okudira enwe muzisonge mu basajja abo. Kale nakikugambye dda wano nakikugambye dda obudde butukotte kati kiveeko njagala twogere ku nsonga tuyakumulamu njagala bategeeze nti akalwe kawempe sebukamya ojjidde ku mpewo nga FDC yamaze dda okulaga kandidati waabwe bamuyita Khalifa Aganaga omuyimbi muyimbi wa nyimba z'ensi naye yagambye nti nze ndi mwana we Kawempe nasomera wali Kawanda era FDC ese candidate mazo mwanji bajja tukufanya bya Khalifa Aganaga nga ali wali ku kitebe kya FDC ati ndo kati balese posa nga asazeeko n'enviiri mwabidde nti mvubuka musayi moto azze FDC ekulaganga eyongedde okweyubula yagenda kati naffe tuleese bavubuka bato kati betulese ate nga bayimbi twaga kusika abadde bagenda ekavule kati mwenna mujje wano simicho za kulanga batalagifanya bya Khalifa kamya dakika m that is kinjawalo okwewuunya era secondate era nzi ndowooza nti obensene enaabuse ewedde mwensa hidda ababaka ba parliament bitwabiranga nabo nga banjawulo era ng'olabira ddala omusajja aza okukiikirira waliwo omusajja bamitanga Haji Sserunjogi yakiikirako ku parliament mu kitundu awo ne wajjayo medical gwa bulaba abasajja bali
naye kati abajja bavuka bato bani ayagala asooka kusalako nviiri zabadde tanaaba okumala emyaka 2 ajje yesimbe bamuwa akalulu Ssejjirinya bwe yajja byeyakola byasanyusa abantu bonna kwetikka bidomola kuvuga bigaali bibamulonda kati mu National Unity Platform bagamba nti balina foot soldier yalina okujja ng'omubaka wa para kakati nze ebintu binsobedde oba ddala gwe musingi ogwo gwe tusimye ogw'ebyobufuzi oguweebwa ekitiibwa kyova olanga waliwo nze ndiwo NRM naye abasajja bano bampuuga awo naliko nga balonkinga ekintu kyabwe kya Democratic Alliance ne boogera ekigambo kyansanyusa baga nti ku mulundi guno ffe nga Democratic Alliance twagala kuleeta omukulembeze nga wansa ng'ategeerekeka ng'alabwa mu bantu naye bano abasomba obusombi ebiswaga tebikyakola bwekyo gye tunatambula nga tugenda mu nsi nti omuntu abadde tanaaba yawulidde ng'ekawempe beesimbawo ng'ajja ng'asala enviiri nga bamulonda okubeera omubaka. Ate kakati ebyobufuzi gye byalaga saawa zino tetukyali ku ani kikyagenda okukola kubanga tebiriyo kakati ani kakati nze sina kalifaanaganaga talina musango gwonna gwe yazizza yagambye nti nasoma yagambye yadde ayogera yaggyeyo ebbaloza ya senior 6 n'agamba kubeesimbyewo bannaffe nga zaali kuba NUP waba waayina the way I passed are very challenging kakati yasinga kalifana aganaga nze sirawa musango uli wadde musango gwe yakozanye nnyo mu bintu by'eggwanga no kakati talina musango gwe yakoze omaye kakati obuzibu kyekyo kyengugambye obutawula ero nejatwa ku video nete yogera gituweko video ya Khalifa kakati ono alinamu ekintu kyalaba nti naye nga alifana ganaga muna Uganda aina qualification nze muganyo kwesimbawo naye neewunya bwewunya abakulembeze toyinza kutegeera nti oba enviiri zimugaana okutegeera oba tebadeclaring account muki nti mulalu okitegeera so mwekyo nze sina kyenyinza kumugamba wabula olina okunenya eggwanga tutambula tutya bwekyo bwe tutambula President Museveni ye nyini yateekawo system egamba nti yekasa omuntu abanga amuwagira yaba akola ki oba yeebaka oba akola ki kasaazuuka mu parliament n'agamba nti ye ekyo kiba kiwedde okitegeera parliament gwe yatadde kawempe bamulabye ng'asumagira omumanyi kati tugeneralizinga mulina ababaka bakabeera mu parliament ebisanja 3 naye nga ne waayitawo tewali amumanyi naye nga weenaalina buzibu wadde n'obumu NUP bakandidate bali 10 era abo batulagekaawo abayiseemu bakyali aspirants naye olunaku lw'enkya lwegenda okulangirirako ku bano ani gwereeta era enkya bagenda mu debate eyawamba twogeremu oluzungu tuwulire ku bano kuliko Magala Umaru oyo Zona yes Oliver Tago yaleese n'agamba nti noiwaffe era waliwo obuzibu awo waliwo Mulumba Mathias Nsereko Moses Kachiika Frederick Kachiika ono nali manyibwa NRM nomulanyi wakuba amasimu nali manyibwa NRM kati yaddamu NUP waliwo Dr. Charles Lubagumya twaliko naye wano kuliko Senkungu Kenneth kuliko Council Luyimbazi Elias Nalukoola Mwami Serunkuuma Salim Serunkuuma ono yali owokubiri ne family tubinakawo eno jabitonga yetise watermelon yetise toke oyali wakubiri mukaluka Segirinya yakwata ekyokubiri Salim ne kati ayinza obutafuna kadi ne kati bambi mwali naye tulinako Luwemba Luswa Muhammad oyo ade muyambi wa Segirinya Segirinya gwe yalese ngo musika then ne kulya Saulo Ziwa bali 10 bamaze okujja mukakungunta wali kati bagenda mu kusala wange naye nawuliddeko mwami Mugalula nti ate kijja kusinzira nnyo na ku kiki oyo ayagala okuweebwa kaadi kyawaddeyo nawulireko ku social media nga mufumbiro yagambye nti bali mu crisis ya sente naye ekyo bajja kwetaaga ayina ku sente kale kamaze bino era nalukola kubawaddeyo bukadde 3 kakati ate balina ekifo bagenda okulonda ekibiina ng'abalonzi kanjogere tuyogera mu ifo bagenda okulonda ekyekya bakansa kuliko Yiga Musango bya ne
Ssettuba bana ba NUP naku lwancha tulina debate ya mtu girabeko kakati ate Democratic Party yona ndaberese Mayinja John Bosco yaze mudakika bizi tugaza yogenda okumula tugenda banafa balufula njagala batwe ku Nagirinya yafunye skala agenda kusoma naye Nagirinya ono eyajimuwadde wa NRM Nambi Farida azze mu kalukano yana aganti abantu bene banne mulonde Nambi Kanagirinya yatalese Nambi we NRM twe video eyo yadakikange mu 2 then tugende mukumulamuko tudemba naffe abalufula tugere ku nsonga z'ebyobusuubuzi owakanyiza natufukira maama okuva wetwafiirwa omugenzi taata w'omwana ajati abaddewo ajati yavuga emmotoka kiro najja ewaka yembeera kiro bambi n'atuuka naye nga neetikidde ebintu byali bingi beseeza kwogamu enza okukwatibwa obujja naye nga yaleeta ebintu byali bingi kwegamba mukyala era ali maama kino kyalaze leero kyakoledde Sharifa takikoledde Sharifa yekka akikoledde abantu bangi nnyo abaana bangi ddala ajati bawadde basali ajati mumanyi nga mukwano gwange ng'ovudde ku by'okufiirwa omugenzi naye mumanyi nga mukwano gwange aludde nga mukwano gwange ali mukyala munnabyabufuzi nnyo mukawepaawo ddala eryofuukaisasegeri naye ng'aludde nga tukolagana naye andaze omukwano amanya yenze Nakabuye Mariamu era wootuuka le bwayise n'obuuza Mariamu bwayisetu baba bakuleeta bulungi nnyo naye ebyobufuzi ennaku zonna limanyi we nabivaamu yankyawa naye asigadde nga njagalira ddala nnyo andaze omukwano afuukidde omwana wange taata we amukuba ekyamazima taata we kye yalizannyeewo ajati akizannyeewo nensaba bannakawempe nti ono maama basale azigabidde ddala eno si yeesoose ekyo kyo nkyogera nkirinako obukakafu nkyogera nkikakasiza ddala nti ayambye abatalina buyambi ng'oggyeko bamulekwa n'abazadde bennyini abateesobola abakwasirizaako Mukama akwongera obugabirizi tebikoleka abantu bangi bagagga bayamba we baduula bayamba we bakola naye ajati alina ebintu byakola kino abadde alanjula nsonga ye ensonga lwaki nti aze mawulire ajati ayamba nga tayise munnamawulire yenna ajati lwe yajja ewaka naye yagendetedde konve y'amawulire naye ekyamazima okyayajja neetikidde baasa naye nga tekuli munnamawulire n'omu neŋŋamba omukyalo oyo agenda kunnyongera endala naye nga bambya ajati mukwano gwange nsaba Mukama akuteeremu obwangu bannakawempe bonna bakutwale ekyamazimazadde oli maama ku kino kyokoze Sharifa leero Sharifa kafuuke ekkubo erigenda okutuusa mu paliyamenti waali baasaba kyemmanyi Mukama awuliriza nnyo esaala z'abaana bato eyagenda kuddibwa ajja tekwagaliza buwanguzi amiina